Ekikolwa ekyakolebwa owekitiibwa His Highness Ssaabanyala ekyokubanga akunze abantu ku mitendera egy'amawanga nti agenda bawa ettaka. Ekintu ekyo nno si kirungi. Omukulembeze yenna oba oweereddwa omukisa okukuŋŋaanya abantu n'obbagatta okikozesanga bulungi. Ekyokujja bawe ku kibira ekitali mu bulambulukufu kubanga ekibira si kikye ate era ekibira tukimanyi bulungi nti kya gavumenti kya National Forest Reserve, NFA. So fenga abakulembeze twali tulina okuyimukiramu okulaba nga tugonjoola ensonga zino. Era n'ekikolwa ekyokutwala ente ne ziri ennimiro z'abantu tekyali kikolwa kirungi. Ate era tuze tulaba mu Kayunga yaffe emirundi mingi ng'amawanga gagezaako okwewaggula tufuna okulwanagana. Kati nga 2009 twafuna abantu wakati abantu baffe abatufaako era olw'ekikolwa ky'okuba nti Ssaabanyala yakunga abantu bagaane Kabaka okujja mu Bugerere. Kino nno kyaleetera abantu baffe okufa kyetagala kiddemu mu Kayunga. Ffe tulowooza nti singa ali kikola mutima mulungi yali badde ng'ayita abantu bonna ate era n'ayita mu mitendera, because you cannot sit on a National Forest Reserve if you are not permitted and licensed to stay there. Definitely omukulembeze yenna alina okulaba nga abantu bonna abakola ekitundu ekyo bagattibwa okutambulira wamu ne kugattanga endowooza zaabwe ku nsonga ezitwala ekitundu mu maaso.